Nkwaniriza nnyo nnyini ddala mu kitundu kyaffe ekirala eky'essuula ey'okubiri okwetta ku mubeerera ekyokusalawo mu kitabo kyaffe Ensi y'okwejjusa. Ekitundu ekiwedde era twabadde mu ssuula eno yennyini mwe twategeredde nti emizannyo gy'ekikulu Ssuubi omuto gye yazannya n'eri Ssemuwemba ate bambi mukazi wattu gyali gyamulekere tulyamugema. Era oluvannyuma lw'akaseera nnyina wa Ssuubi tulaba ng'akimanya wabula wadde kyamulumya era n'amaziga n'agakaaba, mukazi wattu yabadde asazeewo akikuume nga kyama baaleme kumanya. Wabula nga bwe tujjukira waliwo embeera eteebereka eyawaliriza mukyala Nnakityo maama wa Ssuubi n'ategeeza bba, era nga bwe yali yeeraliikiridde twakomye okuwulira nga mwami Zindaba olwange taata wa Ssuubi amugoyi mu bufunze nga kannyaba akazaalukuse, era awo wennyini we twakomye. Kusaba onzikirize era wembanva nkwongereyo n'ekitundu kyaffe eky'olwaleero mu ssuula eno okwetta ku mubeerera ekyokusalawo. Eyali tasigazza kindi kya kusalawo bw'atyo bwe yava ewaabwe ne zitwala, naye nga bambi gy'adda tamanyi wadde okuteebereza. Eyanoonya ensimbi okumumazaako ekyomusanvu yawunzika tasobodde, mpozi ate ng'afunye lubuto. Wabula wadde bino byombi byali bimunyiga okuyitiriza, ekyali kisinga okumutunduuza emmeeme ky'ekyokuba nga yali agobedde abaali bamwagala batyo, ekintu kye yali talowoozangako oba wadde okumujjira mu kirooto, wabula kati nga kwalaba. Mu kaseera kano okwejjusa bambi yali tasobola kukwebalama, era wano we yasinziira okwegwanyiza nti oba ssinga yakkiriza mu kusooka n'afiirwa okusoma okusinga kino ekyali kituuseewo. Anti emisomo era gyali gimufudde ng'afunye olubuto ssaako n'okufiirwa omukwano gw'abazadde be gwe yali akyetaaga ennyo. Era embeera mwe yali ng'efaananira ddala ekizimba n'entunuka bwe bineegatta kwasangiddwa n'ejjute. Bambi bino byonna byali byongera kumuwa nnyiike na nsonga za kwenenya, era amaziga yakaaba mangi wakati mu lugendo olwali lumubuzaabuza luddawa gye lumulaza. Yatambula kipayopayo atyo mpaka wa ssengaawe gye yagenda asuubira obubudamu. Eno ng'atuuse baamwaniriza, wabula olw'akafuufu akaali kamubunye ssaako n'ekyenyi ekyali kimufumye, baamwaniriza bapapa kuba baali balowooza nga ddala bw'aba tazze kubika azze kuloopa muyi. Era tebaamulinda na kukkalira ne bamubuuza oba eka nnungi. Ng'afeekeera ng'ow'ekibobo omukube, yabategeeza byonna obutabalekerayo wadde akantu, anti yali amaze okuloza ku bukyamu obuli mu kulimba. Kuba yali yalowoozezzaako dda nti oba ssinga nnyina we yamubuuliza ekimuwanirira okuba nga takyagobwa yali yamugamba amazima, ye yandimulabudde n'atagwa mu ntata. Kale obubi bw'okulimba yasalawo bukome ku bino bye kwali kumuzaalidde. Abaali bamwanirizza ate bwe baamala okuwulira ebigambo ne bakuba enkyukira. Era ssengaawe mu kifo ky'okumugumyagumya yabakiramu bakire n'amubuuza ekimuzunza okumukeeza amawemuukirano. Oluvannyuma yategeeza nti eky'okumusuza tekyandibadde kinene, naye nti ekyo kiba kifaanana okuyisa amaaso mu kiragiro kya mukulu we Zirindaba olwange taata w'omuto Ssuubi. Bwe bw'abanga kamuzaala yali asazeewo amugobe, olwo ye yali ani okwefuula alumirirwa ennyo. Omwami wa muno mukulu Bakiriga bambi ye yali akkiriza omutaweebwa obubudamu, wabula oluvannyuma lw'okumulangira obutaba na nsonyi okwagala okumujwetekako eby'okwagala okweddiza omuto, musajja wattu yasalawo ekisa kisibe ku mpagi tebalwa kumuyungako ggambo erinaamulema okweyungululako. Kannyabo kaalaba kayinza okufuuka ensonga okutabula be kaasanga baagalana,
ne kasalawo kabaviire keeyongereyo. Mukama eyali akatunuuliza okusoomoozebwa kuno y'anaamanya by'anaatuusa mu bulamu bwako. Wabula kaatuuka erinnya lyako ne kalabanga kyenkana lyefudde, kuba ekituufu essuubi lyali likawedde, anti nga tekalina waaluganda mulala okugenda okusindira eyo ennaku. Ate gye yali ayita emikwano gye yali asazeewo agiveeko, gwe bw'abanga eyamuzaala yasazeewo amugobe olw'emikwano obukwano. Ate n'ekirala n'eyali amuleetedde bino byonna Ssemuwemba yali amuyita mukwano gwe, era wano enjogera y'omulyammamba abeera omu n'efaanana okutuukirira, anti nga Ssuubi yeetamiddwa ekiyitwa emikwano. Ennaku eyitiridde yamusukkako n'emwerabiza nti omutonde agwana n'okufuna ky'alya. Kale wadde nakyo teyakirina, naye singa si bizibu bingi yandisaze lwakiri ku magezi g'okukifuna. Obwongo bwali bumwabulidde, naye bwe bwadda ekirowoozo kye bwadda nakyo nga kibyokukira ebyali bimukaabya. Anti olw'essuubi eryali limwesambye, yasalawo okweggya mu nsi oluvannyuma lw'okwebuuza nga talaba wadde akalungi akaali mu kusigaza obulamu obwali budobonkanye okwenkana awo. Teyatawaana na kwewa nsonga ndala, n'ayimirira ku kkubo ng'alinze emmotoka gye yawulira evuumira ewalako agyesuulemu, olwo nalwo luggwa okusinga okubungeeta obubungeesi ng'enswa y'oku mwezi. Mu biseera ebyo emmotoka zaali tezinnaba kwala, era ng'okusanga ekkubo mu kyalo eririna obusobozi okuyisa emmotoka ennyo olunaku, ng'abaakwo baba bajjula kugaana batannaweza 18 okulitambulirako, olwo nga babatiisa okukoonwa. Naye wadde zaali ntono bwe zityo, munnaffe teyaweebwa mukisa kukyusa mu kye yali asazeewo, anti teyalindira bbanga nga zireese eyali ku misinde emiyitirivu. Naye wadde emmotoka eno yali edduka nnyo bw'etyo, wabula eyagirimu obwongo n'amaaso yali abitadde gy'alaga, era olwali okulaba akawala akato nga kamweteze okumukozesa ensobi, emmotoka n'agiwesa okugiyingiza omusiri gwa kasooli ogwali ebbali. Eyali yeewaddeyo okufa, ate bwe yalaba ng'omusajja asazeewo asaddaaka obulamu bwe ku lulwe, n'afaanana azzeemu ku magezi. Wabula olw'ensisi we yali teyavaawo, olwo ate ng'alinga azzeemu okuwunga. Ku bye yali mu mmotoka, Mukama yazza bibye, kuba emmotoka teyasibira wala nga bwe kyali kifaanana. Ng'amaze okugitugga, yapapa n'agivaamu ajja alabe yali muntu wa nkula ki okusalawo okwetwala mu mbuga ya Walumbe ejjudde ebiwoobe. Yajja n'obukambwe, wabula bwe yatunuulira gwe yali agenda okuvunaana, n'asalawo asooka amuwa omukisa awulire tomanya waliwo eyali amusindise. Yakabuuza enfunda eziwera nga kakotese bukotesi mutwe ng'akatoogera era akatawulira. Wabula bwe kaayimusa amaaso, amaziga ne gongera okukakulukuta. Musajja wattu byamusobera, wabula teyakalekerera, n'akawooyawooya nga bw'akakkakkanya kamubuulire. Nga tekannanyega wadde ekigambo, yakatunuulira nga kafaanana nnaku nsa, saako n'enjala eyali ekasusizza enkuta ku mimwa. Mu mmotoka alinamu eminwe gy'amenvu 2 n'akacupa k'amazzi, era bwe yamala okuzuula ebimu ku bizibu ebyali ku muto, n'asalawo amuyambe kyazza eri olubuto. Wadde enjala yali ekaluma obwenkanidde awo kw'ossa n'ennyonta, naye ebyamuweebwa yasooka kubigaana, kuba yali amaze okunnyonnyoka bwe watali alumirirwa nga talina kigendererwa kiyamba ye, okusinziira ku Ssemuwemba eyali munne. Era ddala bambi nga toyinza kumunenya, weewaawo mu bigendererwa era mwe muba n'ebirungi.
Ampuliriza, bwe tutyo ne tuba nga tufundikidde ekitundu kyaffe eky'olwaleero era essuula yaffe okwetta ku mubeerera ekyokusalawo. Bw'etyo bwerabise paka omulundi omulala bwe tunadda n'ekitundu kyaffe ekirala era mu ssuula endala. Takuumira mpeera abankuumire, mubeere bulungi, mwenna mweraba.